Mbeera Sinyangu, embeera yeyaliko Speaker wa Parliament omukyala Rebbeca Kadaga ate yeeraliikiriza era ng'ono addusiddwa mu ddwaliro ng'aliko kikuba mukono okusinziira ku mawulire agava mu State House si malungi era nga mwami Yoweri Kaguta adduse mu ddwaliro okulaba embeera Speaker gy'alimu. Birungi si birungi ewa Speaker wa Parliament eyaliko Speaker wa Parliament omukyala Rebbeca ebibye si birungi baganda bange. Kwekiri hava Rebbeca Kadaga wali muntu mulungi era tukwebaza emirimu gye wakolera awamu n'eggwanga. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine naye atwala essala zaffe ez'okukusabira era ffenna tukusabira Mukama waffe, tukusaba Omukama akusuuse akutereeze. Embeera yeeyo embeera si nnungi. Yoweri Kaguta Museveni amaze okuba nga atuuka mu ddwaliro okubuuza ku Speaker wa Parliament weewaawo si birungi kubanga embeera Speaker yo gy'alimu mazima tukkirize yeeraliikiriza buli omu alimu yeeraliikirivu agamba Speaker waffe atereera ddi, Speaker awona ddi, Speaker anaatereera ge mawulire gokka ge nnyinza obbagamba nti si birungi nnyo erudda eno naddala ku sayidi ya Speaker wa Parliament neera tulina okweyongerera ddala okusaba okulaba nga buli kimu kitambulira ddala bulungi nga bwe twakibala. Speaker waffe tukusabira nnyo Mukama waffe, tukusaba Mukama akusuuse akutereeze era akutangaazeemu munnange. Tukwagaliza obusuuka obulungi, tukusabira era gy'oli yonna tukusabira yonna gy'oli munnange Speaker waffe wali mukyala mulungi tewafukamizanga babaka banno era tewabagobesanga ku mulimu naye munnange tulina wano birangirangi zex Twala Kadaga yeetaaga essaala yo yeetaaga okusabira, yeetaaga okujjukira ennyo okuyaayaanira omutonzi amusaasire kubanga byayitamu mu kaseera kano byandibanga si byangu, byandibanga bizito. Olw'ekifaananyi kya Honorable kino kye nalabye nze bannaye kyankubye enkyukwe, kyantaddemu ekiyongobero, natidde nnyo era tekyandesse kyekimu, kyantiisizza omuzannyo gw'ebyobufuzi ebitagambika. Honorable Kadaga yandibanga ali omu ku bannayuganda kaakati abakyaliwo abalamu naye abalozezza ku bukambwe bwa mwami Ttibwabulwa. Yes, yandibanga ali omu ku bannayuganda abalamu abalozezza ku bukambwe bwa mwami Ttibwabulwa. Okukwoteeka Muhammad Seggirinya akyawera ennemba n'obulwadde, kwoteeka Sami the Mighty Family olumbe lumugoyezza kati olomosti omwaka mulamba ng'ali ku ndiri, bwe lumukuba wansi bw'asituka, bwe lumuzaawo bw'asituka, bwe bamuzaayo mu ddwaliro bw'ati abeeramu. Ekyennaku ekiriwo oba ekyenjawulo ekiri ku Rebbeca Kadaga nti ye ate oba oliawo abadde muwagizi nnyo wa mwami Ttibwabulwa ebbanga lyonna nga tekikoma ku buwagizi naye amukoledde ebintu bingi ebitattotolwa ebitagambika by'otasobola nakuttottola. Amubeereddewo, amuteereddewo omubiri naye kyandibanga oluguudo olanya lwe yakwata Rebbeca Kadaga naye lwayolekedde okukwata, kyandibanga oluguudo olukutta abangi ennyo abagenze mu ŋŋendo etategeerekeka maama Kadaga naye lwayolekedde okukwata. Tumusabire nnyo, tumusabirire ddala, tumuteeke ku ssaala zaffe ebitagambika kubanga ennaku zino maama Kadaga abadde yakyuka nnyo, nga yakyusa nnyo embeera y'obulamu bwe ng'afa nnyo ku bulamu bw'omuntu wa bulijjo. Ky'oba olabanga bamusuuza n'obwa sipiika ne bateekawo bano bamashini ne bateekawo zino mashini ze balagira obulagizi kati ne zoopaleetinga. Naye Rebbeca bwe wamulagiranga yasookanga ne yeebuuza ky'omulagidde amateeka gakyogerako ki, ye bw'aba akikoze amenya atya amateeka ng'atya amateeka era ng'aweereza bantu. So n'olwekyo ekyo kyamuviirako okufiirwa akafo ke, naye bw'atyo mwami Ttibwabulwa yandimumaliriza obubi ennyo, yandimumaliriza mu maliriza enzibwe ennyo etagambika.
maama Kadaga tukimanyi kyoyitamu kizibu nnyo oli mukadde kakugezesebwa mukama wo abantu bangi baamizizza omusu mu mize etategeerekeka wandibadde kyakulabirako ekirungi ennyo eri abo bannayuganda abalala abakyatulugunya bannayuganda bannaabwe nga babatulugunya lwa mwami Tibuhaburwa si kibi n'akatini okumuwagira era okumusaavinga naye kyabulabe nnyo okumwesiga ekisukkulumye kyabulabe ebitagambika okulowooza nti ye agenda kukwagala nga ggwe bw'omwagadde kubanga bw'onaakola byonna by'okoze mu maanyi ag'ekitalo mu kuswala okungi ojja kumaliriza ng'ogeyiniza either popularity enaamunyiiza ojja kumaliriza nga either ofunye obuganzi mu bantu ebigenda okumunyiiza oyinza okumaliriza obubi ddala obulamu bwo bwandisigala mu katyabaga n'olwekyo mwabasigaddewo abakyali abalamu bano ba Rebbeca Kadaga mubayigireko bakoze buli kye bayinza bataddewo omubiri mu nteekawo ekyasinzi gwe gy'otayinza na kutuukako bannamateeka abaasoma ebitagambika naye mu byonna bye bakoze lukudawo Rebbeca Kadaga gy'afaanana laba engeri gy'atunula gwe laba bye bamusasudde gweoyinza okuŋŋamba nti olwo lumbe lwa bulijjo lwe lumugoya alaika mbasiibule nneme kwogera byansimattu Rebbeca Kadaga tukusabirako maama waffe Mungu akusuuse. yeeyo embeera sipiika waffe gy'alimu yeetaaga tumusabire essaala baganda baffe twongere okusabira sipiika yaliko sipiika wa paalamenti omukyala Rebbeca Kadaga bw'atyo bw'afaanana y'embeera bw'eti gy'alimu yeetaaga essaala zaffe nga bannayuganda. Sipiika ono teyafukamizaako babaka banne nga bwe tulaba omukyala Ntamongi byagenda kola babaka ng'abafukamiza ayagala bamufukaamirire basobole okuba nga bamwetondera kwegamba ye yeefudde ku katonda wa paalamenti ekitali ku Rebbeca Kadaga. So baganda bange tumusabire tumuteeke mu ssaala zaffe
ate n'omukama ayongere omukuuma. Enna amawulire agaliwo galaga nti sipiika ono ayinza okuba yali obutwa kuba engeri gy'akeneseemu, engeri gy'aweddewo eragira ddala nti omubiri gwe gulimu ekikyamu. Baganda bange, mikwano gyange, tusabire sipiika waffe, tumwetaaga, tumwagala nnyo, atutambuza nga atutwala mu maaso. Si be bano abafukamiza abantu olw'okuba bo balina ebigendererwa byabwe, olw'okuba balowooza nti bo bakyalina amaanyi, ne balowooza nti bwe batyo bagenda okubeera ebbanga lyonna. Munnange bikyuka nga bikyuka, oluusi ky'obala si bwe kiba, naye ate embeera yo bw'etyo bw'eri. Naye tusabira nnyo sipiika waffe, Mukama asobole omukomyawo atereere bulungi. Bambi oluusi ebintu bino bitumalamu amaanyi, oluusi ebintu bino bituleetera enyiike, naye Mukama Katonda ono mwali tute ekifo naye mbonekera obulamu. Segirinya y'embeera yembi nnyo 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 nnyo. Bambi kataata bannaye bannayuganda, mukimanye nti obulamu kintu kikulu nnyo. Segirinya ayina ebigambo by'ayogedde, timwanditutte ekifo naye ne mundekera obulamu. Kinkutte ku mutima, kinnumye nnyo nnyo. Muvubuka muto Segirinya. Segirinya okuva we yayingira mu by'obufuzi ne yeeyongerayo ku ddaala eddala, obulamu bwe tebweyagaza. Segirinya gwe tumanyi ye Segirinya atalinga mu byabufuzi kubiremezaamu ku kifo kye kiri ekya wansi, nga Segirinya ali happy, abeera waneno ku TikTok naga Kadaama tasobya, Kadaama tasobya. Abo bambi temubayita bakadaama, bakwini. Segirinya gwe tumanyi ye yakolanga obuvuyo, n'akwata amenvu ne bakwata emigaati ne Mubaraka Munyagwa nga batwala emulago balwanirira abantu b'e Kawempe ng'ekintu kimunyumira. Naye Segirinya okuva we yalinnya ku kifo ky'obwa MP n'ava ku kifo ky'obwa MP n'atandika okulwana struggle. Obulamu bwa Segirinya bwakendeera. Segirinya yali omusanyufu. Segirinya tava ku ndiri. Segirinya eyali nga aseka. Segirinya obulamu bwe si busanyufu. Gwe munnayuganda ofunamu kyakuyiga ki? Munoonye ssente. Ffenna twagala enkyukakyuka, naye ate teri bukulembeze butava eri Katonda. Ate tosobola kukyusa kugera kwa Katonda. Ate Katonda aba n'ensonga lwaki yagera ekiriwo. Tigwe newoona awakana otya, newoona akako otya mwana Adamu. Katonda waba yagera ekintu kibe, tosobola kukikyusa. Okitegeera? Abavubuka abato tufunemu ekyokuyiga ti abantu betuli nabo bo baliwo mu byanfuna, baliwo mu
kweyagala kuzimba kugenda mu America okitegeera kubeera n'aba big kukiringa n'aba big boss olaba n'abakifunamu bakaaba Segirinya agambye mwanditutte ekifo kyammwe ne mundekera obulamu kitegeeza abikooye n'engoyogola bali ku buliri afuna miliyoni aga omwezi naye agamba mwandindekedde obulamu ne mutwala ekifo kyammwe nti obulamu kya mugaso nnyo eriyo omwavu nga yeeyagala nga tafuna bukadde 3 naye nga yeeyagala n'ekitini kyalina politics bulabe nnyo butwa busagwa kufa bamukuba obutwa bulamu bwe bwonna kino bukadde 3 bwafuna tebusobola kujjayo bulamu bwe fenna tukimanyi byonna ebigenda maaso mu ggwanga tubiraba naye sigwe Mandela ate toli nabbi za kalowoozo kange kembagamba mugumire gavumenti eriko ennungi weerijja tugende nayo be bavubuka ba anirule olwo tuba tusirise bali bo baliwo kufuna ate munnange we babakwatako nga gavumenti ez'amaanyi zifaayo ekyobuzibwa gwani anaafaayo olaba Segirinya atuuka okkaaba ng'abantu bonna amaaso bamutaddeko amaaso ate gwe misikini mukole otudde olinda buyinza bukyuke ebiseera bigenda nti n'obuyinza naye bulikyuka era olina okukola nti n'ensi ezikulaakulanye era abantu bakola abavubuka mukole muve mu katemba Segirinya wuuyo agamba banditutte ekifo ne bamulekera obulamu abantu bajja kupika yooyo waffe lwala olaba oba wanaabaayo afuguma